nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka n'omuntu yenna amuliraanye alikodinga akatambi kano akamumpereze. Ssaabasajja Kabaka nze muzzukulu w'Amazigero Mbyenga bulijjo nsaba okuluma kutu okutegeeza nti ebintu bitambula bulungi eri embuga. Obwakabaka bujjudde abasajja Banyarwanda basebajja okwota basinga bannanyinimu entannama. Buli kimu bakyawudde nga bwe bagenda okwawula ettaka lya Buganda. Wetwogere mutamanya ngabo musajja Munyarwanda atonye Moli wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ali mu kukola mukolo ku mukolo wepone banna batamanya ngamba abaatula mu Buganda nga balowooza nti bagenda kukola buli kimu ekisoboka. Mu nteekateeka ey'okusaddaaka oba okukolerako ebikolobero nga bwe baakikola luli omukyalo oyo Sarah Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawichi bwe yagenda mu mawanga g'abasajja balumamba Abanigeria gye eddagala epitirivu najja n'akuma ekyotogombola mu masiro g'abajjajjaawo ekasubi ng'akozesa ate muwala wo Mumbejja Kinzi yali alowooza nti asobola okusaddaaka naye tamanya nti ye kennyini yeesaddaaka. Ndi wano okusaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka n'okutegeeza ensole eya Agnes Nabawichi wa Nabaloga. Maama ajja nasooka kutegeeza kansooka enteremu nnyo ne ku tuzzi. Wattu okufaana Sseruganda ate ekiwalata kya Ssensekere kubanga yagala nnyo okweteeka ewalaba. Mukyala Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja ne Wasajja Kalu Charles Peter Mayiga omusajja Munyarwanda njala bategeeza ebintu byemukola bya buswavu nnyo era biswaza Buganda. Wandiyagala okukola ekintu omuntu wattu n'owuzika ng'oyambe ekkiriza. Ebintu byemukola temusooka kwebuuza ku mitwe gyammwe olw'ensonga bijje mugenda kubaganga babalimba bulimbi kubajjako nsimbi tebasobola babulira kituufu. Ndi wano bategeeza official nga nze muzzukulu wa Lumbuye nti Obuganda Buganda wala na musaayi tebuganda wala na nsoole nkiddamu Obuganda Buganda wala na musaayi so sina nsoole. Agnes Nabawichi oba Agnes Nabaloga ndi wano kutegeeza ne bw'onojjamu akabikko omulalu n'ositamu wengula n'obulaga Sudaani obula n'obulaga eri ku munaala ogw'emawagga gy'ensibuka emiti ya Nattanda obulobweruge n'obutunuza ekkongo. Munnange buli kyokola okola kya bukunya. Lwaki? Obuganda wala na musaayi era butambula na musaayi. Kyobula baga nti abooluganda bita wattu bwe bikonagana tebyatika. Wano nno Oluganda lwenjogera luyinza obbazi bw'olyamu abamu naye munangumiikiriza. Omukyalo oyo Agnes Nabawichi ne Sarah Kafutu wa Sarah Kagere ne mukulu munnaabwe David Wasajja Apuuli n'ono Munyarwanda Charles Peter Mayiga. Mukimanyi bulungi butanga ntandika program zino embabega yonna mbadde mbategeeza nti abantu bano ng'oggyeko oli omusajja Munyarwanda Peter Mayiga. Bano abasatu beefuutiika mu Bwakabaka kubanga Nsowole Museveni n'Abangereza ze baleeta okuteekawo history muwanvu namubabuulira. Naye kyebeerabidde nti Obuganda guba musaayi ate abooluganda bite bikonagana tebyatika. Munnange bw'oyagala okukola ekintu ng'oyagala kiyisa mu musaayi kisaddaako omuntu tekimusaddaaka. Lwaki? Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere mukoze amalo g'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka naye lwaki tegakola? Kubanga temuyinaako kakwate. Temuyinaako kakwate. Nga ssengawo omuntu bw'anagamba nti kale ojja kundaba oba kitemu omuntu kale ojja kundaba kye bayita nti olulimi lutonzi kubanga kikwata mulinako akakwate musaayigo. Naye Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mutabani wa Muteesa muzzukulu wa Mwanga tabalinaako wadde Akaganda, Akazungu, Akaswahili, Akachina, Akangereza wadde Akamerika n'akali akalangira temukamuyinaako. Kati ne bwe munaamuloga mumala biseera ng'akunamira muzibe sina kindi anyiigira mu nzikiza. Lwaki? Munnange bw'ogendera eryo ly'eddagala ng'ate okimanyi bulungi nti oli musimbukufu. Bw'ogenda eryo ly'eddagala ng'okimanyi nti n'emikolo egy'okufuula lubuga
tebagikolangako okusinziira ku jjajjaffe omutaka nga bwe yatulambika kitegeezera okwotakota mugalumunde. Ekyokubiri, nga bw'oli omusimbu kufu ate omusimbu taliraana Ssaabasajja Kabaka, era lwaki tomanyi nti weegalika nga gubonese? Kubanga bwe weegalika nga gubonese munnange n'otiiriisa kiba kitegeeza nti ovudde mu mbeera eza bulijjo. Buli lw'oyiwejjovu n'oluma amannyo ng'embaata eruma ekigogo kiba kitegeeza nti oba ovudde mu buntu bw'abantu oba ofuuse ekiwemmemeku. Kati ndi wano kutegeeza mukyala Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki, maama njagala kutegeeza wagenda e Nigeria n'ojjayo mukuukulu gw'eddagala oguleete ogukozese mu kyoto gombola mu kikume ng'okozesa ate omwana wa Mutebi omumbejja Nkinzi mu kuma omuddagala ate gumusale. Munnange wali okunamira muzibu olw'ensonga tekisoboka, toyinaako wadde akaganda wadde akambejja ku Mutebi mula biseera musaayi gukwatagana muki na musaayi. Tuvudde awo Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe yabadde agenze okulaba enkwezengeze ziri mu Bungereza butyo amwattu yagenze n'akyalirako omu kwabo balowooza nti bankizo nnyo mu lulyo olulangiro lwa Bungereza mwe yasinkanidde omulangira gonna bazannyidde endoza ku lunaku lwa Sunday ya njala kutegeeza Wasanya Carol Charles Peter Mayiga munnange omwami oyo talina kyali mu Bungereza okujjako kuba nti mulangira talina kyali era alinga wasajja ye waddala wa muntumbwezaawo ne tasalawo talina kyasobola kukola. Kati gwe wagenze eyo wattu oyogere gye mutakkiriza bannamawulire nga mwagala kusaba endaga butonde eya Ssekabaka Muteesa bagibaweekoko mutwaleko mujje mukyuse ebyafaayo by'omugenzi nti bano abaana okuli David Wasajja Omutoolo, Sara Kagere ne Agnes Nabaloga nti baana ba Muteesa. Ebyo byonna mukootakoota mugalumunde olw'ensonga oyo si yasalawo tasobola giba kubanga bakimanyi bulungi nnyo nga ne bw'okimanyi mukimanyi. Kanjala bategeeza nti DNA samples mwade mugenzi okukima mutuuke mukole forofoto mukyuse mwefuutiko nti muli baana ba Muteesa temuli. Y'ensonga lwaki muloze Mutebi ne mufuwa ne firimbi naye ng'omusajja gwe muloga taseetuka lwaki ne mumuwa emmimbi oba kanywa okawulire nga tavaawo nakati waali ekibatta ki? Lindako nja kikugamba edda. Ndi wano kutegeeza DNA eze mwagala okukola mumala biseera teweetaaga genda w'oyo omu ku balangira omusabe DNA enedda. Nakugamba ekigambo kimu kiri kimu nti yes Ssaabasajja Kabaka yennyini waali nti ye mugambo waayi wattu gusinze njagala kwenoonya nzaani kuba obudde ettolo butuuse Wasajja obudde ettolo butuuse. Agnes Nabaloga ne Sara Kagere obudde Wawalusimbi Mpanga butuuse. Emyaka gibawubidde akatambaala mwesibye mu Buganda mulinga nkukunyiza mbwa kubanga bulweyo tomusana zeyongera kwekukuma ne munaakola mutete kye mugenda kujjawo ekyo kyo nkibabuulira. Kati ndi wano bategeeza endaga butonde ze mwagenza okukima e Bungereza mukyuse mulage nti baana ba Muteesa nze nga mukunamira muzibe lwaki. Ekisooka kikino gwe kennyini Agnes Nabaloga wafuna omusimbi okuva ewa Yoseriti Babulwa ogezeeko okuteekawo kye tuyita ekijjulu ne famire yo eri eyaddala ewa Walusimbi Mpanga bo bagwemu akaja bangu balangirire nti munnange tukoze ekijjulo kino nti ye etugenzo kikakasa nti omwana ono si wa ntumbwe za Walusimbi nti kituufu omwana antumbwezaani entumbwe za Muteesa nenzijalo nembyanika ku mutimbagano ekijjulo mwakiryayo mwakigabula kubanga mwaswala ompulidde bulungi nnyo. Kati nawe ndi wano bagamba mulebe tumalira biseera mwagala kusanya Obuganda nga mukozesebwa Museveni ate nga nammwe mugezaako nnyo okwefuutiikawo kitajja kusoboka. Singa takyakola oba senga takyakola ekitwawula abasajja ku bakazi kubanga abasajja tuzaalibwa tulina obukuumi obw'enjawulo okusinga kumwe abakazi
yensonga lwaki obwakabaka kwa Buganda temufugibwangako mukazi era ali abweyimbyemu ng'onoonyereza ebyamutuukako bimanyi namwe mubweyimbamu ebyo bigenda obbatuukako mujja bimanya ndi wano bategeeza kyonna kye mukola ensi ekimanyi era tubalinze ebintu bibiri bye mutajja kusobola kutegeera ekisooka Obuganda mwoyo ate Obuganda lwazi empoza Buganda tezitudde njala babuuza kyeki bamanye enviri ku mutwe kyeki bawunyisa ebigere gwe kyeki kusimbuwaza oli ng'asiriikiridde omanyi olwanga omwana abadde takola mirimu asiriikiridde manya nti aba ayonoona nzirano bagamba David Wasajja apuuli DNA test zo gye ziri ze baakola ze bajja ku ntebero de wa dokita wo ne baziri faalinga ku DNA ez'obwakabaka bw'ettolo bazirina nti toli mwana wa Muteesa ekyo nawe wagenda ku ssemu alina okikonfaminga mayiga nawe DNA obazirina ezikonfaminga ne history wo yenna toli musajja Muganda nawe bakimanyi Yesu kono kibakwasiza emirimu egyo kali ndi wano bategeeza mulema tumalira budde ne munaategeka emikolo emmengo ne mukola teri wali kigenda kukyuka Obuganda busigala Buganda gye musasulira ensimbi abantu bajja ku social media boogere bitakwatagana ng'empale z'aba7 njala bagamba ekigambo kimu nti gwalabyeko ye mwana gwe yenna ali eyo ng'oyogera ng'eyanobako oba yayiika Windows simanyi gubadde gutya oli waddemba okwogera ekikutta obudde kigenda buta kyonna ekiriwo tujja kikozesa okutaasa Obuganda mu ngeri yonna esoboka twamaze dde okukola profile ya Agnes Nabaloga eya Sara Kagere eya Kiwalebe Male eya Gamulengejja ne David Wasajja Wasajja mukazi w'omumanyi gw'owujja ekiwojjolo muwala wa Bakireke no Nsubuga ono we Munyarwanda we Masakalu yakuwa omuwala omukazi w'omumanyi bulungi nnyo yanne wa muvandume omanyi omulimu gwakola ng'oggyeko gw'omanyi gwe wamuwasiza omulimu mulala gumanyi ndigukugamba edda ng'oggyeko ensimbi Museveni ze yakuwa ogenda omuwase gwe tomanyi mukazi we yaani era naye ku video kuno ayinza okuba waali bamuyita bakirekeraawe oyinza omukazi okuno kwali oba komuleko bajja kubuulira ndomu yagambye ng'oggyeko omulimu ogw'obutonde gwe wasiza mukazi wo emirimu gyakola ogimanyi ayinza okuba tava waka naye nkubuulira Museveni gwe mmanyi taleka jjinja nga talifuukudde ate taleka bujulizi olimbuulira eriva mu byebiraka nga temunnatta mutebi muyinza okukola ki oyinza okudda nga gwe omusoose eyo kuba nkimanyi essaawa zino waliko mu Amerika egyo wali ogenze ng'ogenze kukebera kansa w'obulimma w'abasajja kansa w'obulimma w'abasajja amugjawa nga gw'omu ku bantu abasinga okwegadanga mu Kampala wano nga ssente ze z'obulamu ebitundu 6 ku buli 100 zimalidde mu kwegadanga kansa w'obulimma w'omujja ludda nze mbuuza bamuyita kansa w'obulimma omujjawa w'obudingidi nga ssente ze z'okoze mu bulamu bitundu 6 ku buli 100 ezimalidde mu kwegadanga kansa w'obulimma omujjawa w'obudingidi mayi mulwawo kutegeera ekizibu bwe muba mulya temumanya nti waliwo abaana bebase ku street eri abantu bebagoba ku mataka bwe mubeera mu bbanga lwezo ezo temutegeera nti abantu balina ebizibu naye nga gw'otudde naye ku dining akubala omubala by'omutamanyi mwagaana okutegeera mwe mwenna nti enkola ya Museveni bagireka siireka bujulizi buli lwakutera omukazi Omunyarwanda ku mmeeza kubeerako ne saladizi gwokanyaga maama ng'ofumba saladizi kasupu nga kawoomi obeerawo gyakafumbira kyovula Abaganda tugamba nti bw'omanya nnyo enkoko ebyerya tasobola girya
ero Yesu mbatumiddeko mwenna balya KFC boli manji bakolya KFC tolidda mujjibya oba ekintu ekirala kyonna oba milk shake so mwenna abasajja Abaganda abakozesebwa mu Museveni mukimanyi mukoze kamanye ng'akoza n'owebwa nti njabbi bagamba wano kangende ku nsonga endala abakagga mu Kampala mwenna nga muli Baganda ze sina buzibu nammwe amazima mugamanyi bamba mwina akakadde k'essente emitwalo 10 gyejamwe emitwalo 9 gya Museveni ekyo mukimanyi saagala balwisa wabula gye mujjako katono Museveni enteekateeka ze nga omanyi kansooke mbanyo yo kino mukitegeere twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ffenna oba oli mweru oba oli wa pink oba oli wa black Katonda mu kifaananyi kya Katonda ne teri amanyi nkola ya Katonda naki kyagenda kukola nkya opulaninga ne Katonda apulaninga Museveni apulaninga ebintu bingi nnyo ne Katonda apulaninga kati Museveni alina project ne proposal nyingi nnyo ne Katonda mu planingira kati mwabagaga mu Kampala mwenna ngomanyo ina sente ya Museveni kubanga mwenna bamanyi obo ina kakadde mitwalo 10 gyejijjo ekyenda gya Museveni buli ono oli ati waliwo omugaga go basisse bamututte ku CID headquarters ekibuli kida buli ono oli ati waliwo omugaga go bakusisse bamututte ku CID headquarters ekibuli for questioning or for anything temuliddamu mulabako mwe nkiddamu abagagga bali mu Kampala abakolera Museveni bwe mutanatandika mu very soon either mwaka gumu kubanze no program nagirabyeko nkimanyi kabanatandika okusika omuti bamututte yagenze bamututte simesi temuliddamu mulabako for God and my country ali bagenze talidda lwaki Museveni akimanyi mwenna tekuli amwagala mumukozesa kufuna sente na kuyisa bintu byammwe kati ayina okuza ebintu ebyo mu very sophisticated way etagenda kulekanya abantu wadde abafamily naye watu tubaga ebigambo bino bayita ku matu nenga naawe otudde okimanyi ensimbi z'olina sizizo motoka mwotambulira siyiyo akedi mwovumira abantu sizizo naawe okimanyi buli nga n'omukazi gw'olina ow'okubiri ow'okusatu munyarwanda okimanyi yakufumbira gulinizi n'owoomerwa n'ogamba anenambemu omuganda kamulekewo nakijanganya takyangasa kangende w'omwana alina ebbereri ng'ettutu byokoma okuyonka no problem kati mwenjagadde bagamba kulu essaawa yammwe etokota nammwe mbere nga mukimanyi mu abagagga mu Kampala naddala nga akasente kolina kaani ka Museveni ffe tubawoninga kuba tetwagala muffe ne muganya okutegeera the same applies ku Baganda monna bapolitician kano kammwe wattu mbalamusizaako bannabyabufuzi abaga nti mukuludde oluvuganya Museveni ng'okimanyi oli Muganda oli gino oba oli wanjo kyo nkutumiddeko munnange gyebaleko wali wetegerezaako ow'endali ng'atambula mu koolansi oba ow'endali ng'atunula bw'ati Museveni bw'ati bw'abalaba Museveni abalaba bw'ati mwenna bw'aba balaba bw'atyo kyekiseera mununule eggwanga lyammwe ng'obudde bukyali otherwise it's too late for you mwenna kubanga temumanyi buli alina omusirikale akukuuma ewuwo oba akukuuma mu kkubo gy'otambulira nammwe abalina basukka mu omu buli lunaku oyazzayo information ate era yafuna n'ebiragiro by'okukola kyakola yensonga lwaki ennaku zino mwe kennyini abeefudde ne muli bannabyabufuzi
bimwogera tebikyakwatagana kubanga mukimanyi endagaano ze mwakola naye ng'agenda bajjawo omukoomu nammwe mbatumiddeko awo nawo nfuddewo katugende ku nsonga endala kuba obudde budduka ensonga z'ekiteezi twajja tuzibategeeza mwenna abantu baafa bangi nnyo buli kimu kyagwawo kingi nnyo n'okutuusa olwaleero wabula olunaku lwajjo Yoseeri yagobye akulira Kampala Capital Authority ED Dorothy Bisaka n'agoba akulira ebyobulamu mukulu Daniel Okero n'akulira abadde amyuka Dorothy Bisaka omwami Luyimbazi n'abaga nti emirimu gyammwe mugiwuveemu mwakola ensobi naye omukalukalu tajja busera ndabyeko Lukwago nti yasizza ekikkowe ku biki ebitudde mu Kampala mu nsi ezirimu amateeka omuntu alina osooka okukwatibwa yalina kubeera Lukwago wadde oli mukulembeze mulonde w'abantu gwe alina osooka okukwatibwa kino nkikubuulira mu nsi ezirimu amateeka Lukwago kye bayita meya gwe mukulu gwe alina osooka okukwatibwa wadde olina osooka okukwatibwa naye bw'oga nti ovuddeyo osize ekikuwo nga bw'ayogedde wano sirwagamba nti sikwagala n'okubuulira amazima ekikulu oli wa munnamateeka nga bw'ayogedde wano mpasa ku kikkowe nti mpulira nga nejjeeredde emisango gyonna gye babadde banteekako nga bannema empende ku mabega mpulira nga nejjeeredde kubanga nga nsabye nti banna nga nnwanye sinakusaba nga nnwanye mu bukulembeze tebakkiriza kwogera kigambo ayi naye munzikirize nti eyogerereko nga nnwanye n'abantu nembaga bannange bali wano mu kitongole abamu bavujjirira ne bakansala bannwanyise Lukwago singa tubadde nti gavumenti kyukamu olwaleero essaawa zo Jennifer Musisi Makula looyo omutendeke najja nayibira mu kaguli Lukwago basobola okukusiba n'ebisuubizo bisula mu ttooyi Jennifer Musisi Makula looyo omutendeke kati nga yaddukira mu Amerika omanye ekyamuddusa goza nti bakutikiddeko omugugu osobola okutuleetera vidiyo bbiri ng'enjega y'ekiteezi tennagwawo nga lyogenzeeko ekiteezi n'okola demonstration oba physical survey ng'otegeeza abantu b'eggwanga nti kiteezi ali mu mbeera bweti olyoka ogambe nti bakutikkudde omugugu Lukwago osobola okuleeta vidiyo bbiri ng'ogenze ekiteezi ng'enjega eno tennagwawo n'ogamba embeerera ekiteezi mbi osobola okuleeta vidiyo ezo bbiri lwaki abaana bakansala bannupu bazze mu kuteesa ne bagamba twagala alipoota waganya obba wa alipoota kati ogamba otya mbu bakutikkudde omugugu ogamba otya nti bakutikkudde omugugu okuva lwalinnya mu Kampala kuwa meeya Salimu Sale yagifuula mpuku y'ababbi bwe batera ne ED okutandika okuyisa billions and billions of money ng'oli shareholder ku ssente ezo kuba teri ssente esobola kufunwa mu Kampala Lukwago nga tolinako mukono abaana ne bakusaba ripooti waleese abayaayo oba wajje maki ne basooka basumulule mu setteeserezo amaanyi agaliwo omukulembeze wadde sife yatufuga alina authority okukwata Lukwago n'akusiba nga teyeebuuzizibwa okugwa mu ofiisi eyo wadde oga nti abantu bakulonda lwaki gwe tebakugobye
Lukwago mulekera okubuzaabuza abantu. Era Museveni ogoba Dr. Daniel Okello. It is a big mistake. Why it is a big mistake? Before that tragedy happens, like 2 months before, Dr. Daniel Okello came out publicly and wrote a report about Chitezi. Abaliwo nabasomera report ya Dr. Daniel Okello yawandiika ku byali bigenda otuuka Chitezi. Njagala abantu 10 baliko nga basomera ebbaluwa eyo. Yawa Sisi nawa Lukwago, nawa Idi, no minister wa Kampala, nawa leba councillors. Njagala abantu 10 baliko wano ku video eyo. Mugambe nti ebbaluwa saagisoma Daniel Okello yawandiika abadde akulira department ya health. Abantu 10 bokka emyezi gumu kitundu kwebiri omwami yali yawandiika ebbaluwa n'awoninga ku biki ebigenda ogwa Ekiteezi abaaliko kano munzijukize muwandiika wano temwaliko bwe nasoma ebbaluwa eyo. Tumusiime wuno agamba yaliko oyo omu. Temukwata mu video mugireke etambula abantu kabawandiike. Faadi wuno agamba yaliko nagisoma. Video mugireke etambule. Agaba wuno yaliko. Aisha wuno agamba yaliko. Florence Nampijja yaliko. Sekadama yaliko bulungi nnyo. Abasinga obungi baliko. Wuno yeginde Museveni. Obaya Museveni kicho yagala. So, if Dr. Daniel Okello wrote the report before the incidents happened in Ekiteezi, he shouldn't remain in that. He should have remained in that office. The people to be blamed and to be arrested is Lukwago, Idi, Deputy Idi, and the Minister of Kampala, because the man wrote the report before the incident. Why have you chased Dr. Daniel Okello? Ekitutu ekiso ky'embuzi kirekerera ombaazi ne kirekerera omusi ne kitumya omubaazi. Omusajja yawandiika alipoota. N'abaga bigenda otuuka Ekiteezi biri ABCD. Kiyinza okuviirako obulamu bw'abantu okufa. N'okwonna ebintu by'abantu n'okufiirwa sente empitirivu. Dr. Simumanyi nze. But he's a fellow Ugandan. Muna Uganda nganzi. Ekituufu tukyogera nti kituufu ekyamu tukyogera nti kikyamu. Dr. Daniel bobo ina balooya bo ng'okozesa obwongo bwo ne report gye wandiika waabira Museveni waabira KCCA lwaki bakubye mu office. Report hiyo yegenda kukola ng'obujulizi nti you want the Lukwago, you want the ED, you want the Deputy and the Minister of Kampala ono mukyala wali mu Kisenyi mu Kalitunzi. So, omwagadde Kiteezi abantu abasukka 1200 abafa ne properties z'abantu was closing within that small 2 paragraph of dismissal letters. Nga they are homeless. They have nowhere to go. They lost their lives. They lost their properties. Just to go immediately they were no refugee camp, no one Kisaka, Daniel Okello, Aluyimbazi, Mbaumoza. Period. Because Museveni don't care. Whatever tragedies happen in Uganda, it happens in Uganda region because you hate Uganda and you need to reduce the number of Uganda. So whatever happens to Uganda, you don't care. And that's the truth. People were
are just from their houses and they are in Chitezi. The same applies in Lusanja. Nobody cares about them because they are Baganda. How many times have you heard that in Mbarara or in other areas where Banyarwanda are situated, there are such cases which happen in Uganda? Nowhere. Just in Uganda, because Baganda, you hate Baganda. That's why you're doing such things. Now, yeah, time is coming. Payback time is soon, and very soon in corner knocking. You will pay each and everything. And you'll pay in dollars. Lukwago, sebu. Ita lawyer. No gambo bakutika oddomugu. Nkugambye singa Jennifer Namusisi Semakula akomawo nga gavumenti ekyuse Lukwago bagenda kusibira mu International Criminal Court. N'okwenyigira mu kubba ensimbi z'ekibuga Kampala. Njagala nte video biri emyezi ebiri Daniel Okero akulira department yawandika report n'akuwako sisi n'abalabula wagendako ekiteezi n'okolako video oba n'okolako search oba survey ku bintu omusajja byawawooni nga tewali yakolako survey but babadde bagoba basookedde ku ye. Simanyi bante koddo mugogo. Oh, mponye. No problem. Kaba kutikula mugogo. Ojja golera. Kati kambazanyira nakala ka video kaddakiika 3. Buli muna Uganda joli njagala at least mubeeremu fenna tugenda tuuka mu Uganda mpya. But at least mugulu obwongo bwammwe. Mutwale information gye tubawanga ekintu ekyomugaso. Londa mbyosobola byotayagala bireke. Nzizende puka ne information y'obutwa all along. Kanso kemba jukize. Museveni yamanya nti abeera n'enkola nyingi ez'okujja abantu. Naye enkola etasobola kusasamaza y'obutwa. Banyabo ne basaba obutwa tebutandikidde lumbuye wabwogedde. Obutwa badde bungi nga bujja butegeebwa abantu nga bafa. Naye ebiseera ebyo nga mainstream media UBC ne buledio bulala nga tebusobola kwogera nsonga zino kubanga tebaalina evidence nakikiraga. Kati tulina social media evidence tuba nazo ne information tugifulumya. Banyabo ne basebo okuva mu myaka gy'enkaaga egy'ensanvu egy'ekinaana egy'ekyenda buli munnayuganda yenna munnabyabufuzi omusuubuzi munnaddiini abadde bajja bafa nga tebakubye masasi babadde bafa butwa. Obutwa bwe buli bukyatambula ate kati kiyitiridde. Eno video bali bagisaasaanyiza ku TV ne mu radio nga buli omu bagifunye babyogedde but nobody talk about this. Bano kye baakoze bayagadde kuteeka mu reference za mmere nti emmere emu ereeta obutwa. No, a big no. Why? Mwenna bali kuno mukimanyi bulungi nnyo nti ensi ezikulaakulanye za Amerika zibongereza mu Europe tebalina mmere. Ekintu kye babesingawo kye bayita fast foods, emmere ey'embagirawo oba emmere eyangwa. Kati fast foods ezo zibeeramu ebitali bituufu nnyo bye bazikozesa emmere ddala kati ng'enkoko ezo, bumonde, cheese, ennyama eyo biki. Kati emmere eyo ebeeramu obutwa bungi nnyo. Yensonga lwaki nti bw'ogenda mu bazungu bana balya fast foods mwatu bagejjanga ente z'obasala ze banasala ku Eid oba ku Christmas kuba balya emmere bazita fast foods. Kati emmere nebeeramu ebirungo bingi nnyo ebeeramu n'obutwa. Kati kyobula nti abantu bana balya emmere babeera bo besi tebagejja lwakuba nti baagala no kiva ku butwa bw'emmere buli obubeera mu mmere eyo ne batandika okuyimbuluka ng'ente ze banalya ku Christmas. Bojja notandika kikiraageranya ku nsi nga Uganda, a tropical country, nti n'emmere eviiriddeko abantu okufuna cancer at this particular moment.
Jarambazanyira akatambi kano. Alipota ku butwa obutta abantu obumba bubaweera mu mmere obulala buva mu buwoowo bwe ya gavumenti ey'omwaka 2022-2023 abantu 15 basangibwamu obutwa obw'enjawulo mu mibiri gyabwe. Alipoota eraga nti abantu abasoba mu bitundu 42 ku buli 100 basangibwamu obutwa obuva ku birime. Abasoba mu bitundu 22 ku buli 100 basangibwamu obutwa obuva ku bintu ebikozesebwa ewaka nga jjiiki ayoza engoye. Abantu abasoba mu bitundu 14 ku buli 100 babujjibwa emisota, so nga abantu abasoba mu kitundu kimu ku buli 10 babateera obutwa mu mmere, ate abalala ebitundu 2 ku buli 10 obutwa babujja mu kussa mukka mubi. Abantu abaweza ebitundu ebisoba mu 63 ku buli 10 baweebwa obutwa mu bugenderevu nga be basinze okukozesebwa ennyo, so nga obuwoowo, eddagala lya ibuprofen, paracetamol, sanitizer, eddagala eriziyiza okufuna embuto nabyo bivuddeko abantu okuba n'obutwa mu mibiri gyabwe. Omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Peter Mundey agamba nti ebitundu by'obuvanjuba bye byasingamu abantu abangi abasangibwamu obutwa mu mibiri gyabwe, obukiikakkono ne bugoberera, obugwanjuba ne buddako, olw'obuddo n'esembayo. Disitulikiti y'e Palisa mu Eastern Uganda yekyasinze abantu obungi okufa poisoni ne tuddako awo Budaka, Kibuku, Mbale, Serere ne Kumi districts mu Eastern Uganda. Mu Northern Uganda tulina Nwoya, tulina Gulu. Mu West tulina district y'Isinjiro. Isinjiro abantu bafudde nnyo obutwa, tetumanyi lwaki naye nga statistics weziraga. Ne wano mu Central Masaka. Alipoota y'emu eraga nti bukyamwaka guno gutandika abantu 967 be bakasangibwamu obutwa ng'abasinga okukosebwa baana bato abali wansi w'emyaka 12, ekyongedde okweraliikiriza abanoonyereza. Cases 967 zetutunulidde zino ze baripotinga, naye waliwo cases nga mu byalo eyo abantu bafa tebaripotinga basirika busirisi, abantu bafa bufi. Mundey era aliko amagezi gawadde abantu ku ngeri ennyangu gye basobola okumanya nti balina obutwa mu mibiri. Tuyanirira omuntu omulaba nga asesema oluvannyuma lw'okulya emmere, olaba alina omutwe nga gumuluma ekiyitiridde olufuku. Ekyo omwami olw'amagye kyakola kye bayita premeditated statement. Oyo kyakola kye bayita premeditated statement, okwogera emboozi enteeketeeke ku biki ebibaddewo nga tembimanyi n'ebigenda okujja bireme bafuukira kizibu. Tugenzeko mu forensics katono nnyo eya vidiyo eno. Kati gwabadde ampakanya eyanvumanga eyakolanga ki, kino kikuleka ludda waffe tetukyayomba n'abantu. Kati bwe tudda mu forensics tukimanyi bulungi nnyo. Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe, areas ezo zisingamu okubeeramu abantu abangi ennyo. Banywa, balya, bakyakala, bakozesa buli kintu kyonna ekyetaagisa okukozesa, era abantu bafa bangi nnyo mu bitundu ebyo. Lwaki abuuse n'akutwala e Masaka? Kubanga tayagala kumentioninga bitundu bino. That is their main focus, ye target yaabwe. Tebasobola kuwalaminga nti obuto businga mu Kampala. Okusomesa bannayuganda weetaaga embooko nga buli gw'okuba embooko bujja kwatayo gyotta. Lwaki? Kyetuyita consumption rate mu Uganda yonna, abantu basinga okukozesa ebintu bya bulamu bwa bulijjo bali mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe. Gongamba otye Budaka n'ongamba simanyi luddawa. Are you kidding? Consumption rate mu Uganda yonna, katugambe situated mu Buganda region. Gye banywa omwenge, gye wali ebiduula, wali biki, wali buli kimu ekyetaagisa, gye balya buli kafankunaayi yenna. Gonogambo
consumption rate y'obutwa eri mu Eastern eri waggulu budaka simanyi manafa simanyi baita serere nemo mulowooza emitwe gino abantu beetikka mikalu kiki ensonga lwaki teboogedde wano mu kyondo ky'abantu wano abangi tebaagala kuzuukusa bantu nti batusera okuleeta emisota bagitaddeko 3% nebbo obutwa obuweebwa abantu intentionally direct buli 63%. Obutwa obuweebwa abantu direct buli ebitundu 63 ku buli 100 lumbu yoba mubanja ki